Abitandika mpola mpola mu ntandikwa ng'obulamu bwa mbirigo. Ye ng'oyogera otya nti nsomesa foreign policy gwe n'oyita omuntu kye twava twesowoolayo ne tubisomesa nga bachallenge abansuso abantu baavuma baazalawa n'abalala baabulookinga naye tetwapowa twaguma ne tuggusa ensonga bwe njogera nti ono ayogera ndowooza kati ogirabye ensonga kasukaali keeko nze simanyi oba mbongeremu. I told you just ebera time naye bwa Munnayuganda tuweteeka ku pressure epeesa lye banyize lyeryo nabagamba nti ekintu kino foreign policy zigenda kujja mu Uganda omugenda kulaba embeera etali ya bulijjo egenda kubeera indicator nti system egudde kakati wetuli naye nsaba nnyo munoonyezeko ku bantu bonna abaazala wanga mbantu agingire wano baddeyo wansi mu video zaffe wansi batandikireeyo batandika okusoma deni mwe betwajja nabo tweyongereyo ani yali alabyeko kasookedde nga bibeerawo nga aba European Union bayomba ne government yonna ani yali akirabye nabagamba foreign policy zigenda kujja mu domestic policy mugenda kakasa embeera etali ya bulijjo okitegeera egenda kubeera signature oba sign ebeera sign yes signature kibeera kyemu anti byebimu mugenda kulaba embeera etali ya bulijjo mu Uganda katuveeko wano then nzije olutalo sematalo lwabaluseewo eggulu eyo waggulu mu Northern Uganda kanzije nzija nkunnyonnyole nzija. Speak out against this and said, sorry, this is a red line, you cannot cross it. But nobody does, and that is what's worrying. Why does it become the responsibility of the government in Germany or Britain or wherever to ask Uganda to leave its own ideals? You could perhaps be asking, does the German ambassador ask the US government to leave its own ideals? Every day, the America doesn't leave its own ideals. Well, I have not seen you issue lectures and sermons. The Americans. Even if it is our struggle, we have no right to oppress our people or to torture them. You understand? And say they're in the basement and you say they're learning which language? Totally unacceptable. Thirdly, when you become in that office, you are no longer yourself. That's the institution of the country. That's a pillar of the state. You must be careful how you conduct yourself. Yes, that is Andrew Mwenda for you. Era kyogamba ne baze mu Uganda era gwe mwogezi ate gwe nakugamba goli munafu. Gwe buli bakumpa buli nkusanga nkusobola. Njagala mujjukira omwogezi wa M23 gye tubadde Congo. Abadde Andrew Mwenda. Siwe kiri. Ebigambo ebyo nyini bye boogera. Kagame bye yasembayo okugamba European Union. Yabagamba nako go to hell. Yali Kagame. Osegera. Lwaki abantu bano bakola ekintu ekyo? Baba bagala kulaga baneno aba followers baabwe nti ate tetunanafuwa n'abazungu antusobola bagamba kino nenge ekitufu kiri nti system egudde kakati otuba nti olutalo lubaluseewo wakati wa European Union ne government ya Uganda bingi ebyayiseewo nga kamera teziriiko ekiwandiiko kya UPDF kyeyisizza inga egamba nti Germany ye sponsoring obuyekera bwa National Unity Platform which is a registered political party temuchiwa makulu ekyo ekiwandiiko kyakwebuzabuza olwako ka video akafulumye kulaga nti bakyayina command era bayina se nze kyensaba kiri bwekiti kitegeeza mubizeemu kyemwakola ambassador wa America n'owa Germany mukimukoze siwe kiri kati njagala naye mumufulumye ntaddewo sente njagala UPDF efulumye ambassador waaki efulumye ambassador wa Germany bakotinze ekintu kye bayita Vienna Convention bagikotinze so ba student bange Vienna Convention mujimanyi yo twagisoma dda ajagala akirire wansi video mwaka mulamba mwe twasomera Vienna Convention eyo bagikotinze era osekera kakati sisi mukotinze Vienna Convention njagala mufulumya ambassador oyo nga Canada we yakola Joy Ruth Achenge mufulumye wemba mwina evidence bine ebintu ebali mukola byakwesiriwaza Vienna Convention European Union ambassador akyakola naye wajja bantu ekyo kyegamba tobeera na partisan politics tomubeeramu omusajja wa German we yava ku kitebe kya NRM video kweri kuno yagenda ku kya NUP n'agamba tugenda kusinkana ebiina byonna that is the Vienna Convention non playing non partisan politics
Nabagamba National Unity Platform the Revolutionary Party yezo okujjako NRM yensonga lwaki gye basinga okweraliikirira era gye bakwata n'attachment ne bagiteeka kuki kubuyeekera munabagamba Museveni ekintu kyali mukola nti abaana bafa bateekako emmundu ayagala kuprovinga international community tuli buyeekera kubanga under United Nations Charter gwe munansi kasita osituka gavumenti yo neesitula emundu nti ebakube United Nations Security Council yesituka nejja neekuba naye obanga oyina emmundu ng'oli muyeekera bakuwa bwibwa kulwanyisa baku empoweringa n'ebyokulwanyisa ngo ekyali Syria since we are civilian it is a civil revolution mutegeke ggaali we mmala otegeke ggaali tugenda kusituka we tusituka asitule ennyonyize mugenda kulaba kye bayita United Nations ne NATO ng'ekuba mugenda kakasa tine Gaddafi ne yali alina abamuwugiza obunyama kwaliko n'abaali banafiya foreign policy bashame Libya abaaliyo naye munange waliko era kuno era ng'obukolwa bwa kuno bwe bwalinganga bwanafuya nga tewagala munansi kumanya kituufu kiriwo kulaga nti system ekyali yaki y'amaanyi kugambye gwe kola kya kusituka ogenda kulaba tabu zino foreign policy zibwatukidde mu Uganda otegere ekintu ekyo olutalo lwabadde lw'amaanyi so muna Uganda tugenda mu protest vote okategedde akantu ako tugenda mu protest vote kati ndowooza kyayi kyenkusomesa toddamu kutya Museveni is just a cockroach kiyenje buyenje then Andrew Mwenda nkwe ku answer lwaki abantu abo bayingira nnyo mu bintu ebyo because you are stupid muli basiru mufuze Uganda emyaka 4 just abasajja abakoze mwaka gumu weguti kyagulanya emyaka 4 gyaba challenges mu mwaka gumu we basaliddeko obuyambi you are crawling sente zonna muzimalidde mukola buyeekera yensonga lwaki babatandikidde Kongo nga bakimanyi nti banene akasuwa kabwaka amaanyi kali Kongo kagenda Rwanda ne bamusala kakati tuli mu Uganda nga bweri nabagamba tugenda kwambalagana obusajja buno nga buli yala Uganda eringanga weri tugenda kufaafagana ne Museveni nga Museveni waali Museveni na majege takyalina support yonna okuva bweru wa Uganda teriiwo yakomye Rwanda bamumaliriza Somalia South Sudan Congo bamugobyeyo kakati tugenda kwambalagana ne Museveni nga Museveni okategedde akantu ako yes eno struggle yakutunyumira ambye eno struggle yakutunyumira nge yali ayine mundu tufaafagana naye nga just kiyenje buyenje yes kakati muna Uganda okyatyaki okitegeera okyatyaki Museveni talina kyali bamunafuyiza ojja kwebuuza ensi erina ebyobugagga erina gold erina ki lwaki essaawa eno terina ssente byonna bifreezing nakugamba bano balina amaanyi okukola kyonna bakisobola kakati alowooza kusolooza bakadama ogenda zijjawa ani agenda tugenda zikuwa then yagambye ekyokukwata abaana nti abayekera obubinja bwabayekera buli mu ghetto yes tewali buzibu obubinja bwabayekera buli mu ghetto bakwate omwana wa ghetto totya mbabatwale makomera ate kirungi bagenda kusiba bana ba ghetto mumanyi okumenya amakufulu olunaku lulinga lutuusa olw'okusituka tugenda kumenya amakomera ga Museveni mugendeeyo mukole mobilization muzimbe eggaali buli wakuteeka zimbawo ggaali buli wakuteeka zimbawo eggaali tugenda kumufuukira ekizibu n'amakomera ge gennyini gagenda kufuuka ekizibu okitegeera gagenda mufuukira ekizibu tuli milioni 10 ez'abanna Uganda eza National Unity Platform zenjogerako oyo fala talina amakomera gasiba mitwalo 3 era milioni 3 tazirina ne wana basibyeko milioni 3 milioni 7 zigenda mufuukira ekizibu Museveni amagye gayina oba abasirikale balina Museveni ayina abasirikale emitwalo 13 kitegeeza National Unity Platform abalonzi beerina bokka bamala okuchallenginga Museveni ono museegera emitwalo 13 akati milioni 3 wanaziteeka mu makomera tusigala milioni 7 milioni 7 ekunaavako milioni 2 bano tebinkwatako bano bakadde nga tebasobola kudduka okay abo nabo tubwejjeko milioni 2 tusigala milioni 5 milioni 5 njagala ozirividingemu by 130,000 soldiers buli omusirikale omu agenda containing abantu bameka kitegeeza nti omusirikale omu agenda kubeera n'emitwalo nga 2 egy'abantu okitegeera balina okufaafagana najjo omusirikale omu agenda kubeera n'emitwalo ng'emeka omusirikale ogu kakati njagala tugenda kwambalagana ne Museveni ono kakati muna Uganda ombuulire Museveni agenda kutuyitawa njagala mumbuulire waliyo emundu erina amasasi omutwalo gumu jeri tanka ezo tezigenda kujja ku street United Nations yerina okuactivatinga kitegeeza tugenda kufaafagana n'abasirikale bano kimafia yes nabagambye eno stage wetuli weziraundingira kiggwa leero oba nedda it is now or never muna Uganda weetegeke tugenda kanoonya tugenda kalonda tugenda kagoberya tugenda kalanja wosituka ekyali Libya wekigenda okukola wabakkiriza tumukuba akalulu aveeko
yes tewali buzibu naye suubira ebintu bibiri either deportation ey'aba diplomats oba dialogue. Yes, awo wenyewe sigenda kwongerako gwe mukwano gwange ali yampuliriza n'ekyoba omanyi oli ku UG Updates TV kosinzira okubanga otuwuliriza. Mbakulisaayo nnyo obwakedde mukulike nnyo. Abasiraamu mbaagaliza Yidi esobole okubanga ebagendera mirembe. Baganda bange mwenna bali abasiraamu tubaagaliza Yidi ennungi olunaku lusobole okubanga lutambula nga lwa mirembe gye muli. Abali ku UG Updates TV gwatana kubanga otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otweyungako ddala bulungi nnyo. Abali emitala w'amayanja abali mu Turkey, Canada, US, UK mbatumiddeko nnyo baganda bange mwe bali kwekuumira ku UG Updates TV era nga mukola ekintu ekyamaanyi nnyo okulaba nga mwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Nagambye gwagala tuweereza kaddata osobola okuyita ku WhatsApp number eno +256 760 12 6756. Wabula abapya organic nabo bakutegeeza nti no gwagala okuwonyezebwa ulcers, hepatitis B, pressure yita ku note 778 11 35 97 ojja kubanga ofuna obujjanjabi muganda wange gwe ali yampuliza. Bebo nno baganda bafa bateekamu kaddata genda bakujjanjabeko osobola okubawagira gwe mukwano gwange ali eyo. Mbagala nnyo era nga mbagaliza olunaku olulungi mweraba.